mugamba mutya the mix media mwenna abagiraba n'abagifollowing amanya Nkoseki President Masaka City. Okay, bannange nno bingi ebibadde mu weekend eno. Twalabe mwana mulenzi Revikson ng'ali ne Desire Luzinda ow'ekitone, nze nyina ekitone sibalimba era okirabye. So yavuddeyo awo ne apostinga ebifaananyi ne beekubya ebifaananyi nga balinga abeedatinga abeenyegera. Bezze eno bezze eri baba n'olaba mu comment section bannange ofunye mukulu ateererere ate kino ate oyo kye bamuyisaamu eggaali. So naye munnange bwebito bwebiri Uncle Revikson ffe tumwagaliza kasima keerere eri laavu ye n'omukyala we. So weebityo abantu bangi boogedde kino. Buli muntu naawe ndowooza yeene Uncle Revikson yagambye ezaawo wenfiira bagamba ekyagaza omulungi oli malayo. So nga byebyo Uncle Revikson ne Desire munnaye yatukyawa eno naye bajje batuweeyoko ka tune batuweeyoko ka kolabo tulinde tulabe omukyala n'omwami. So oba embaga ya ddi teri n'omwamanyi naye nga dating zo zigenda mu maaso okwepromisinga weekuli okuwoza yes or no byonna weebiri katulinde tulabe wajje binaggweera. So naye nga byebyo bisinze okutambula katulinde tulabe.